Sibi mtendo bannaffe amawulire gaffe amasuga gano ng'okugaba Sminaze Helen's Main Tower ne LMTV. Lukwago bamuzizzaayo e Nairobi gaggano mu bujjuvu. Embeera ya Lord Mayor wa Kampala Erias Lukwago Ezeemu Okutabuka ne bamuzzaayo e Nairobi mu Kenya okwongera okumujjanjaba. Abafamile bamututte basobeddwa ku bulwadde obwamwezinzeeko ate nga ku luno bweyongedde ddala ng'embeera mbi enzibu ddala nga kamunguluze amuli bubi nnyo. Ku kamunguluze kwagasseeko olubuto okumuluma ennyo kw'ossa ekifuba ekimuzitowa nti era abeera alaajana nti abeera awulira nga kye batuuzizzaako ekintu ekizitowa. Kamunguluze yasooka kumukubira ku lukiiko e Lubaga kusabira omwoyo gw'omugenzi Ssaabasumba Dr. Cyprian Kizitoranga ku Mmande ya wiiki ewedde era baasooka kumutwalako mu ddwaliro e Lubaga n'afuna obujjanjabi obusooka. Bamusiibula n'adda awaka kyokka nga eddwaliro balagidde abafamile okumuzza mu ddwaliro enkeera baddemu okumwekebejja. Mu kumuzzaayo abasawo baasaliddwawo ku Lwokusatu lwa wiiki ewedde nti embeera yeetaaga kwongerayo mu bakugu abasingako e Nairobi baddemu okumukebera. Kino baakyegamisizza ku bubonero obupya bwe yabadde afunye obusukka ku kizibu ky'okussa abafamile kye babadde bamanyi. Bwe kyamaze okusalibwawo azzibweyo e Nairobi, enteekateeka zaakoleddwa n'atwalibwa ku kisaawe Entebbe ne bamulinyisa ennyonyi ya Kenya Airways era baamutuusiriza mu ddwaliro lya Nairobi Hospital gye baamujjanjabira omulundi oguwedde. Mu bakugu abamukolako kuliko Professor Godfrey Lule eyakuguka ennyo mu ndwadde z'amawuggwe. Mukazi we Nnaalongoza Wedde Lukwago ye yagendeddeko okujjanjaba bba. Nga Novemba 24, 2020, Lukwago era yatwalibwa e Kenya mu ddwaliro lya Aga Khan oluvannyuma gye yaggyibwa ne bamwongerayo mu lya Nairobi Hospital ne bamuteekako abasawo abakugu nga bakulirwa Professor Godfrey Lule. Obujjanjabi obwasembayo yabufunira mu maka g'omu ku mikwano gye e Nairobi. Yazuulibwa nti yali atawaanyizibwa obulwadde obuyitibwa anaphylaxia obwakosa amawuggwe n'atandika okukaluubirirwa okussa era n'ateekebwa mu byuma okumuyambako okussa. Ku mulundi guno bamutuusiriza mu Nairobi Hospital era abafamile baategeeza nti gy'ajjanjabirwa era essira abasawo baasoose kulissa kukebera lubuto mu kifuba n'omutwe okuzuula obuzibu we buva. Eggulo omumyuka wa Lord Mayor Doreen Nyanjura yafulumiza ekiwandiiko ng'annyonnyola ku mbeera ya mukama we Erias Lukwago. Nyanjura yategeezezza nti Lukwago yatuuse bulungi mu ddwaliro e Nairobi era abasawo abakugu bamwekebejja n'okumuwa obujjanjabi obwetaagisa era n'agumya bannakampala ne bannayuganda bonna ku mbeera ye era n'abasaba bamusabire assuuke bulungi. Yagambye nti Lukwago yatwaliddwa e Nairobi ng'alumizibwa mu lubuto, ekifuba ne kamunguluze ebyamuviiriddeko okunafuwa ennyo. Yagasseeko nti okumutwala e Nairobi kyaddiridde abasawo mu malwaliro ge wano okumwekebejja naye ne batafuna kituufu. Yanokoddeyo amalwaliro okuli Lubaga Hospital, Platinum Hospital, Case Hospital, Novic Hospital n'amalwaliro amalala kyokka balina essuubi nti abakugu e Kenya bakumuyambako okutereeza embeera gy'alimu. Ate bo abafamile beeraliikirivu nnyo ku bulwadde bwe. Muganda we Hajj Abdul Sewankambo amanyiddwa nga Hajj Muzigo ng'ono ye mukulu wa Lukwago yagambye nti beeraliikirivu nga famire ku bulwadde obuluma omuntu waabwe. Yagambye nti baasooka kufuna nkucwe nga bafunye amawulire nti kamunguluze amukubidde mu kereziya ku Mmande gye yagenda okuziika Ssaabasumba Dr. Cyprian Kizitoranga. Kyokka bwe baategeezeddwa nti asiibuddwa ne baguma, wabula ate oluvannyuma embeera n'eddamu okutabuka n'atwalibwa e Nairobi ekyayongedde okubeeraliikiriza. Yagambye nti ne kitaabwe Hajj Mirundi okuva lwe yawulidde ebikwata ku mbeera ya mutabani we naye yakoseddwa nnyo tannaba kutereera. Yannyonnyodde nti mu kusooka abasawo baalaga nti obulwadde bwekuusa ku allergy kyokka ate eby'okutawaanyizibwa kamunguluze, okulumwa olubuto n'ekifuba tebiriimu.
Dr. Mayambala Kiwanuka owa Mengo Hospital yategeeza kamera za LMTV nti eggulo kamunguluze ava ku bintu bingi naddala ng'omuntu afunye okulumizibwa mu lubuto. Yagambye nti olumu obulumi busobola okutandikira mu kifuba ekirala kyokka ne budduukirira mu lubuto. Yannyonnyodde nti emirundi mingi wabeerawo emisuwa eginafuya nga waliwo ekitundu awatatuuka musaayi ne kivaako obulumi mu lubuto ne kivaako ne kamunguluze. Yagambye nti obulwadde bwa sukaali naddala wa wansi butera kuvaako kamunguluze. Dr. Mayambala yagambye nti omuntu ali mu mbeera eyo yeetaaga abasawo abakugu n'ebyuma eby'omulembe okuzuula awatuufu obuzibu we buva balyoke bamujjanjabe bulungi. Nkuliko nnyo abasasi bafa.